Wizzo Manizo nga yeetegekera okubeera nga akola maiden concert ye egenda okubeera nga yeesookedde ddala bukyanga omugenzi radio afa yeeseneera nga ali mu kubeera nga akola rehearsal yeetegeka n'olunaku olwaleero asazeewo abeere nga aluwaayo eri Mukama era bw'atyo ndowooza zeno actually sirabangako Wizzo nga atambudde ne family ye ku event yonna mbadde sirabangako this time round Wizzo akusitudde family ye mukyala we Sandra Teta n'abaana be era batyo ne beesogga wali eri ku church because gye bayita batyawo Lighthouse eya Pastor Wilson Bugembe Lighthouse sobera bagiyita Lighthouse oba ekigambo kiri kitya naye nga kuliko house sobera kyekyo Lighthouse wali eri Nansana mwana wattu n'asitula family ye ne mukyala we ne bagenda basobole okubeera nga basinza ku Mukama Katonda ebintu ebyo Wizzo byayiseemu bingi ebintu byalabidde mu ndongo bingi n'okubeera nga awaayo olunaku emisa eyo agidedicatingire Mukama Katonda engeri gyali mu kubeera nga yeetegekera konsaati ye egenda okubeera nga esookedde ddala bukyanga omugenzi radio afa neera abantu bali mu kubeera nga beebuuza kigenda kubeera kitya Wizzo agenda kipuulinga apu atya okubeera nga ayimba obuyimba bwonna obwanyumira abantu Brendan Mbata Stani Rachel Nvuma Nyambula Zuwena Brendan Mbata nyimba nyingi nnyo ze bayimba nga bali n'omugenzi radio bagenda kipuulinga apu batya pati za radio ani agenda oziyimba backup artist oba bagenda kufunayo omuntu omulala frontlining line za omugenzi radio byonna tujja beera nga tubiraba wanene ku SMX Media gwe kyolina okukola kiri kimu ku subscribinga onyige notification bell ebisigadde gwobeera obitulekera nakugamba ate gwe ya subscribinga edda bambi okola kyamaanyi weebale nnyo weebale ennyo nnyini ddala subscription yo ngiweera ddala ekitiibwa ensonga lwaki nange stories siweera kubeera nga mbaleetera ebipya buli kadde buli ssaawa MSMX I sign out.